Programu Akasengejja. Enaku z'omwezi ziri mwenda omwezi tuli mu gwa musanvu nkulamusizaako nnyo mukwano gwali ku Bukedde TV wane nkwebaza emirimu gy'okola weebale nnyo okuyita mu wiiki eno tubaddemu n'ennaku enkulu nnyingi nnyo nga mwe mwabadde n'olunaku lwa Idi abasiraamu lwe mwa celebrating oba lwe mwajaguzza ku lunaku olwokusatu mwebale nnyo okusiiba ate nammwe abali mu sitati nammwe mbaagaliza emirembe ejja Allah emierere nze namanja Priscilla kutuusako programu Akasengejja era nga mbeera wano buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'okumakya mpaka mukaaga ez'omutuntu ne nkujjukiza nti gwe omuyimbi oba olina oluyimba lw'okoze nga lukyali lupya oba maybe lwe wakola oba oluyimba lwonna lw'oyagala okuleeta waneno ku Bukedde TV 1 specifically Bukedde TV munnange tulina enkola eyaffe nnambulukufu omuzungu akiyita straight tuuka ku reception babuuze nti Gita Alex aliwa oba Alex Gita bajja mukulaga muwo oluyimba lwo ajja luyingiza mu system ebirala bijja kubanga bitandikiraawo nze namanja Priscilla sirinzekka mu studio za Bukedde TV 1 mukwano bendi nabo bagenda kubanga bakweyanjulira then oluvannyuma kubuli ate ekiddako nsanyusa okulaba sibo kale nnyabo amanyago nze Joseph Batte nga ndi producer shows ku radio ku TV ngo twalidde Akasengejja nga ndi presenter ku radio ku TV mpandika mawulire mpandika scripts kola arrangements z'ennyimba atendeka amaloboozi kola scripts za video n'ebirala bingi sanyusa okulaba sebo nange nnyabo amanyago nze Jjo Tabula yesebo ndi muyimbi mu Afrigo Band ndi mu producer owa music mu studio asengeka ebivugana amaloboozi ne tukolamu oluyimba ndi mukulembeze mu bibiina ebitwala oba ebitetenkanyiza music mu African Music Council ne mu International Music Council ate era ndi member owa ekibiina ekya Music Education Mensiona International Society for Music Education. Okay. Abakulu bano nga bawulidde bamaze okweyanjulira sisobola kuddamu mannya gaabwe n'ebitiibwa byabwe bamaze okubikugamba. Kakati gwe obanga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba programu eno ennyimba tukuba ennyimba ez'enjawulo. Abakulu bano ne bakubuulira nti muyimbi gwe wano ne weewati wasobezzaamu wandibadde oteekamu kino. So nga ate waliwo abamu ku mmwe abatuleetera ennyimba nga mu mazima amatuufu tetujja kusobola zikuba. Kati abakulu bano bakubuulira ensonga nti naye okusinziira ku nsonga eno n'eno n'eri oluyimba lwo tujja kuluwummuza. Gwabadde ali eyo ng'oyomba ng'ogamba bannaaye abantu abo bamalamu abayimbi amaanyi bababeera bavuma munange tekuba kuvuma ate omuyimbi oyo tuba tumuyamba okwetereza kati oluyimba olugenda okusookera ddala mu programu Akasengejja baluyita gwe wekka lwa HKDDD tovaawo kankomewo Munga toba uliliza Mwana muwala yegwegwe nesika Tipo Wekawa singo bulungi Yawala iko wasingako Chikolo utia mukwano nawe Yenga kumatipe Wekawa singo bulungi Yawala iko wasingako Chikolo utia mukwano nawe Yenga kumatipe Mulungi wange tojja kwejjusa batuli babiri abo tebatwepasa mukwano gw'oguntadde ku nninga kabani ku ndongo mbiroto byange nkulabolola batuli babiri saagala kulumya mukwano gwo mungi munze amazima osaana kyapa kyattaka lw'omukwano gwo gw'omwerufu mwana muwala ososo wazanyo kokkiriza nyabo obufumbo buno gwe nange inda nawe nobaneyo bagambe nze nawe abamikwano tubabuse inda nawe nowakadde tuba weka basinga obulungi abalayiko basingako kikola otya mukwano nawe yenga nkumatipe weka basinga obulungi abalayiko basingako kikola otya mukwano nawe yenga nkumatipe
mwana muwala yegwegwe nesiga tonumya ntobeeranga siga kulemera ku balumenga enkalamata siri kuyiwa omulungi amato butanyabo balumambo nga tobawuliriza nti baleta twabo nga netubadde stable guno omukwano tuzimbye ebbugwe kamba kuwa ekidongo guno sigwa kibogwe guno omukwano tuzimbye ebbugwe kamba kuwa ekidongo bamenyeko emigongo oweka basinga obulungi abalayiko basingako okikola otya mukwano naawe yenga nkumatidde oweka basinga obulungi abalayiko basingako okikola otya mukwano naawe yenga nkumatidde triple DDD we're looking at this secret music. Mulungi wange tojja kwejjusa batule babiri abo tebatwefasa mukwano gwo guntadde kuninga kabali ku ndongo mbiroto byange nkulabolola batule babiri sagala kulumya mukwano gwo mungi munze mwana muwala yegwegwe nesiga tonumya ntobeeranga siga kulemera ku balumenga enkalamata siri kuyiwa omulungi amato butanyabo balumambo nga tobawuliriza nti baleta twabo nga netubadde stable guno omukwano tuzimbye ebbugwe kamba kuwa ekidongo guno sigwa kibogwe guno omukwano tuzimbye ebbugwe kamba kuwa ekidongo bamenyeko emigongo oweka basinga obulungi abalayiko basingako okikola otya mukwano naawe yenga nkumatidde oweka basinga obulungi abalayiko basingako okikola otya mukwano naawe yenga nkumatidde abalayiko basingako yenga nkumatidde. Woba ina kyoyagala okuteesa wano ku programu Akasengejja yita ku mukutu gwaffe oba SMS platform tugiyita 8338 okikola otya mukwano ogenda mu simu yo awo mu functions zo muweereza obubaka kiyite messages nteramu ekigambo nti Sengejja leka waakabanga teekamu obubaka bwo tusindikira eno gye tuli ku 8338 obubaka ojja bufuna ku screen yo ne bakama bange bajja kubanga babufuna nange mwennyini nja kubanga nkyusaamu ekyo kyagala okukyusaamu kati njagala kwogera ku nsonga bbiri gyotabula ensonga esooka mulimu omuntu abeera ng'akwegomba naddala ffe abantu abakola ku TV oba radio oba olinga muyimbi oba muba producer kale omuntu ng'oli nnyo mu butaala abantu abakulaba yinza okwagala okweyisanga ggwe n'asekanga namayanja n'ayogeranga namayanja n'atambulanga namayanja actually nze nina n'abantu abamu bawala oluusi bakyala ng'enviiri z'ensibye ze zimu ampita n'agamba kozi kano bakayita batya ayagala akakole bwatu kati omulenzi ono ndaba ayagala nnyo bebe kuloba oba amwagala ayagala nnyo bebe kulo nnyo ndowooza naye mu music ate kyanjawuloko okwagala omuntu kyanjawulo omuntu okuinspiringa kyanjawulo nina abantu benze beinspiringa nga enviri z'ensiba zayagala okusiba ngeri wenjogera bwati wayagala okwogera bwe bityo olumu ate oyinza okwesanga oli mu buzibu kuba oyinza okwegomba President Museveni n'otandika okukola byakola n'oyogeranga bw'ayogera n'oyambala nga bw'ayagala n'omaliriza ng'olemedde mu kkubo nga konvoyi yejja n'olowooza nti yeggwe kakati n'ekizibu kyensanze ku mwami ono wayogerako ko kumanya agabayimbi ge beetuma HKDDD kati ebiseera ebisinga engeri gye tuba tuweereza abantu endaba ng'erinnya lyezibwa okukwata HKDDD kati amanya erinnya kkulu nnyo by the way ku muyimbi naddala ebintu byoko ne bweba business erinnya ly'ogituma likulu nnyo nnyo kubanga bye bimu kubikuyamba abantu it's the brand gy'oba ozimbye so erinnya ly'eddyo li confusing DDDD kakati nze mpuliddemu ekigambo kimu okikola otya mukwano naawe bisigadde sibitegedde omanyi lwaki obudde obusinga mu luyimba olwo ate ng'omwami oyo yalayika eddoboozi eddungi bw'abaasa obudde oddikozesa naye obudde obusinga yabumala ng'agezaako kukopa bebe cool waliwo owulira ng'ayagala nakkolola ogikola otya mukwano naawe omuwamagezi ng'afa yezuule kakati bate omusajja ono HKDDD sagala kugamba nti tamanyi kuyimba naye omuntu asobola atya okweyawula ne yeetengerera nga ye omuntu omu noba ne brand eyo banna nti nze namanja Priscilla nga wenjogera nti namayanja tewaliwo omulala nfaanana kubanga tewali mulala bwe bw'omutawaana ono munafu ekyokerako ddala kataala
Aishwa Katala yenyina awedde yinza omuyambako n'okazikiza nsobola okukazikiza era ngenda kukazikiza bwe nti agamba levo singa mbadde ngira gye nandisoose okukusalako lwaki aga bebekulu kubanga nedda yeyo bebekulu naye ogidde mu image ya bebekulu yennyini enviros zibeera za bebekulu amalevu golina nago gasigaza ga bebekulu onyimbye nga bebekulu n'akwata ne Zuwena n'amuteekamu omukazi omweru. First of all lwaki ne basongolwaite nabo temubagambako because neyawandiika oluyimba olwalwandikira n'okulwewandikira kuba omuntu n'amala obudde obwo bwonna n'ogenda n'ogegenya eddoboozi ly'omuntu n'olyoka ojjira mu ye. Sinakugegenya ddoboozi, yagegenya eddoboozi n'agegenya ennyambala ye n'agegenya enviiri n'agegenya mannerisms byonna kati what type ono ye dancehall dancehall ng'amuyimba Kataala ayagala kuyimba dancehall oyo afropop afro urban not dancehall that is afro urban bebekulu ayimba style ki byonna agenda mu dancehall n'agenda mu afro urban kisinziira ne afro pop. Kati mumpe max za gwe weka lwa HKDDD tugende mu kayimba kafa akalala ne nkugamba nti mukwano program eno wenebe ne tukuba tujja kubona olimo lwetuumuza batamu wadde zero wamagomu wadde meka mwe kufuba okulaba nti akoppa omuntu bannaye ekigambo kutandika si naye nga nze njagala okwongerezako ekigambo kimu zino max azifunye si lwakuba nti naayimba bubi si lwakuba nti oluyimba lwe lubi naye oluyimba lwe lwalibadde lulungi nnyo yatwala obudde bungi nnyo ng'akoppa Bebe Cool okusinga okuconcentratinga ku luyimba. Okay, oluyimba olwokubiri baluyita Aida lwa Bobby Wine. Katulabe Aida by Bobby Wine tovaawo. Olaba program Akasengejja nge